Honorable Nyeko Derrick wa Makindye East. Honorable Nyeko Derrick ye man of the week. Omukwasi wa live nambemu ye yakuta akatambi k'omukulembeze w'eggwanga nga basajja bayo Kaguta Museveni bamuwamba ku nnyonyi wali ku kisaawe Entebbe. Akatambi akafuuse akatambi akabunya amawanga era akakoze erinnya ko n'okulabisa General Kaguta Museveni. Olwaleero gwe tuli naye atubuulire ku mbeera ngayo bwe yabadde. Yawulidde atya ng'akwata akatambi ako era kye kyamujjidde era biki ebyabaddewo ye abasajja babadde bamwagaza kiye. Babasajja bano yabategeddeko oba twegatteko n'obwombefu bw'ekika ekyawaggulu tufune omubaka Nyeko Derrick nga tumusanze eno Makindye mu ghetto ng'ali mu baana ba ghetto ng'agezaako okutabbira enjiri ya National Platform People Power. Nyeko Derrick, man of the week. Specifically mutusanze eno olunaku olwaleero okuba nga tubadde tuze nga tulinayo emizannyo kyali waffe ze yategese ejja poolo era egikuŋŋaanyiza abavubuka bangi nnyo. Olw'okuba ffe kifaananyi ffe kya ghetto ate nga ffe ghetto ne tugamba eri gye mubadde mwagala otusanga mu zoofiisi ebyaffe katubikolere wano ensi tulabe engeri gye tufaanana ne gye tuva bategeere bulungi nnyo kyennyini kye tutegeeza bwe tuba tugamba nti pulezidenti waffe Kyagulanyi yava mu ghetto ki eri yakamooca eno yakasanvu eno ya Namuwongo eno ya Wabigalo eri yagaba kati ffe ab'omu kibuga Kampala yeno ghetto gye tukuliddemu nga tetunaba kufuna buvunaanyizibwa bwa kubeera babaka buvunaanyizibwa bwa kubeera minister avunaanyizibwa ku presidency ne security n'entambula yaffe mu ludda oluvuganya nga tetunabafuna buvunaanyizibwa obwo twasooka kubeera eno wansi era ghetto netuzimba netufuula kye tuli so kitukakatako ebiseera ebisinga naddala nga ku Sunday olunaku olwaleero munsanze nga nina bakulembeze baffe omuli Kansala Mosh awamu ne Kansala Wafula Ivan nga tuli tutuze okulaba nga tukwatirako bakyali baffe mu ghetto era tubokyezaayo omubaka ya president yatugamba we mujja mu bakyali baffe nga bano naddala nga beetegese nga bali organized kubanga tulina ekifaananyi kyetusiiga ensi abantu kye baagala kye batuteekako ntabo people power abantu abasinga ba ghetto baafaako ng'ate si bwe kiri. They are organized just babulamu mu kisogo gokka. So nga minister wa presidency ne security n'ebyokwerinda mbaniriza mu kitundu kyange ekya Makindye East Kasanvu era noza mubalaba teri agambayo security bulugulu balowooza nti ojja ebintu n'obikola embula bulungi bo basirise buli omu asirise. It is the ghetto and the ghetto moved to parliament. The ghetto is moving to the presidency. So and anytime soon the ghetto is going to organize the country. Tuwe motion live tubuze zengera kusooka mbayiseemuko kano mukajjukira nakabayigiza wali emmanga tugenda gamba we ngamba eno mu ghetto muga tukola bagaya eno mu ghetto mwekubire mu ngalo ez'akabenyo okube mu ngalo ez'akabenyo kimala nakali okagala tujja kakola nga tumaliriza amanya Sandy Mosh African oba abasinga gwamanyinga Mr Mosh live era nga kugamba tino nze nchikirira Makindye East 3 erimu gaba ne bamune kansanga mpozera kitegeezebwa ntino nchikirira abavubi bonna ab'omu Kampala ekitundu kyange kirimu abavubi ba student ne ghetto so katwano wenzize zo ghetto zonna zaffe tuli mu kibuga Makindye mute okulaba nga nkosa akagambo Makindye City twagala Makindye tuke ku mutindo gwa city yetengeredde ng'ensenda ziri bwe ziri ntino buli kabuga katono kama ne kafuka city y'amaanyi kibeerawo kitya ng'osanze ghetto zaffe nga zino nakano kagatteko ekibeerawo kitya bw'osanga ghetto zaffe nga zino nemugezaako okukulaakulanya abavubuka abalimu nemugezaako okukwata ku bavubuka kiba kitegeeza nti no buli kitundu ekikulaakulana kiba kyongera ku kibuga ekinene kiba kyongera ku ggwanga eddene so ensonga lwaki tuzze wano mu Kasanvu tubeere nga tuyisamu ne bakyali baffe bakozewo project ya pool bakoze ebintu bingi nnyo kiba kirungi nnyo ffe gye twava eno gye twatandikira so tulina okuba nga tuddayo emirandira giri eno abantu abali wano boolengera bano be bakulembeze abalina okubeera mu ggwanga lino Uganda ndoozi balengera bona njaga bayiseemu kamera bulungi abali emabega ng'okkiriza nti gwe mukulembeze gamba people power people power our power mwekubire mu ngalo ez'akabimwe Kansala Wafula mbalamusiza banyabo ne basebo
abatulaba eyo amanya nze Wafula Ivan Lord Councillor atwala Kisugu Bukasa ne Wabigalo era olunaku olwaleero tuzze eno wansi gye tukiikirira okubanga tutumbula ebyemizannyo nga muganda waffe Sere abadde ategese olunaku olwaleero puulu era weetuli wano tweyanza Okay, tweyanziza akano kankakwasize ddala omukulu ko kabeeraawo tekavaako ne baba abantu nga tebatuulire. Honorable, tugenda kubeera mu bumpiipi olwaleero lwa Sande twagala tukuleke n'abantu bo ate naffe tuddeyo kulikayo kansosoke kukulisaayo mu ttuwa zonna nga bwe twatambula twalina bane kansoke kukulopa twalina okubeera ne Honorable Nyeko before kugenda South Africa naye yatulimba era security ya president eri group sebo nsooka kwebaza ku kintu ekyo kubanga yatugamba nti ndi wano kumpi nzija twalina okulaba ali South Africa so security naffe ffennyini tutuuka ekiseera ne tukkiriza nti president ali safe kubanga twalina okubeera ne Honorable Nyeko before president naye ate kyatwewuunyisa nga president ali eri tugenda okumaliriza nga ate tulina musika ate nga amawulire gaba gaweze polo. Honorable, tubadde mu kutambula countrywide tubadde mu tour zonna tugenda kuyita mu bumpimpi tusobole okuziyitaayitamuko katonotono kulikayo abantu baffe abageto tubalabye tulina video zetugenda okusaayo bannaffe mujja ziraba zetugenda okusaayo Honorable gye tusooseeyo kifaananyi ki kyolaba abantu bano abageto nga bakyabakkiririzaamu ne country tour yonna gye tubaddemu mu phase 1 ng'abantu babakkiririzaamu kabadde ki akaliwo oba kyakulabira ki oba kusomoozebwa ki kwe mulaga eri gavumenti ya Museveni? Okusookera ddala gavumenti ya Museveni kyesinga okutya be bantu era ebadde egezezzaako ebiseera ebisinga okulaga eggwanga oba okulaga ensi nti abantu tebakyatukkiririzaamu oba nti abantu balowooza nti kaali kawaanyi era nga bagezezzaako nnyo okulaga nti pulezidenti waffe takyalina buwagizi oba nga bagezaako mumuteekako ekyobusosoze mbw ate ye bamuwagira wano mu Buganda ne tugamba naye si bwe kiri kubanga ffenna twalaba akalulu engeri gye kaatambula kalimu okutta kalimu okusiba abantu kalimu okubuza ballot papers kalimu okukyusa abakozi b'electoral commission ku ddakiika esembayo twalaba bakandensi baffe be baabuzaawo era n'abo bataasobola abaasobola okugenda mu kkooti ne bagenda ne ffe ng'abaali mu kalulu abantu balonda president waffe Kyagulanyi Ssentamu era mwakiraba ne mu bungi Ajeno Museveni we yalabanga embeera egenda mutabukako n'ateeka covid of course yaliwo ffenna twamumanya naye waliwo n'ensi endala ezabeera mu kalulu nga teziri mu covid naye we yalaba abantu bangi nnyo balina ennyike ku mutima ate nga tebamwagala era nga bagenda kulonda ne bakola nga bulijjo era covid ono we yajja ne bamutakingisa advantage ne bataking advantage of embeera eno era ne twekanga nga abantu baffe bangi bwe basibidde mwalaba engulu bakwata abavubuka ne babasiba ebigere ne babasuula mu nnyanja ne Kasese bakwata omuvubuka ne bamukuba emisumaali bino byonna nno ekituyambye ng'omugigi guno n'okuba tusobola obitereka olw'okubanga tulina omutimbagano abavubuka ne mu ghetto na buli wamu kati tetwetaaga nti direct media olumu eyinza okusonsolamu baneetematema biki ebiba bigenda mu maaso naye ebyo byonna tusobola obikwata ku butambi bwaffe ate ne tuvaalako n'obujulizi bwabo obulaga ensi yonna ekituufu ekigenda mu maaso mu Uganda. Emyaka mingi nnyo emabega nti General Museveni abadde bino abikola nga bwe yajja mu nsiko nga ayambaza abantu uniformu ez'abayeekera n'agamba bano bayeekera ne bajja ne batema baba akavaawo eddakiika 5 bano ne bajja ne bakuba amasasi mu bbanga ng'ate ne bali babe. So Obukodyo bwe bumu bwe yakolesa mu kalulu kano akaggwa era yatubba akalulu basiba abantu batta abantu mpaka nakati tulina abasibe naye ne ku kino ekyalo kwennyini kwe tuva wano tuli Kasanvu naye Kanyogoga ng'osalako wali Olivia Lutaya waabeera okuva wano ekyo no kikulaga nti abantu abali mu struggle ye muntu wa wansi ono ayagala omwana we ogenda ku ssomero ye muntu wa wansi ono ayagala okugenda mu ddwaliro nga mulimu eddagala ye omuvubuka ono andi emabega ayagala okugenda n'akola akasente ke n'afisaako n'ali akakomando n'asasula ennyumba omukyala n'aba bulungi ate watuuka okuzaala n'agenda mu ddwaliro n'asangayo eddagala ye muvubuka ayagala otambulira mu nsi ye ffe ne waffe mu ghetto ebiseera ebisinga bano abavubuka bakusanga oli lwasi osibye ekiviri kyo oba oyambadde zino empale ate munange ekikwewuunyisa nze bwe bansanga nga nsambadde tebankwata tebampisaamu ggaali bwe basanga bano bakyali baffe nga bayisaamu eggaali nga bakutwala wali nga ng'olina ottema olina ottalayo 15
So tuwa yaffe eno yali yakulagana kujjukiza nsi tiffe maanyi g'abantu iffe tuli people power twogerera ekyo kye tuli kye tufaanana kye twogerera abantu batusosowaza olw'obuvumu obutono bwe tuyinamu naye bwe twagala nabo babeere n'obuvumu bwe bumu okulaba nti tusobola okuba n'obuvumu obusobola okukyusa eggwanga lyaffe so tuweene yasooka yatukola bulungi nnyo kubanga twasookera Mbarara gye baali bagamba nti ate bano biki basosola baagala biki nze banneewuunyisa nze Nyeko Derrick nsiba ngamba abantu nze ndi Nyeko ndi mukulembeze mu NUP ndi ku sinze Kyagulanyi ndi ku national level bannonda ne banteeka aba Makindye East ne banfula omubaka wa parliament aba Makindye East nga tebatunyulidde Nyeko wa tribe ki Nyeko wa dini ki naye Nyeko ava mu ffe ayita mu bizibu byebimu naye bafalawo ne baagala okulaga ensi kubanga General Museveni yali yakiteekawo mulangira muleke asudi ya president ate muleke so netuba mu mbeera nti tuyina ffenna okuba n'obuvumu abavudde mu ghetto abantu tebatunuulira nnyo MP mu kitundu kya Buganda kubanga ebizibu bye tuyina si bye biri bye baalina General Museveni buli walaba abantu nga bagezaako okwekuŋŋaanya nga balina ebizibu ebibagasse kubanga ebizibu ebigatta Uganda ogenda bisanga Hoima ebizibu bya ogenda bisanga Eggulu ogenda bisanga Tororo ogenda bisanga wano mu Buganda mutuwa kyatuwa ekifaananyi ekituufu luli bagambanga abavubuka abali e Kampala bali mu ghetto tebalina mirimu kyokola babeereyo nga beeyokya babeereyo nga bakola naye kiri buli mu ggwanga lyonna kati emyaka 38 nga General Museveni afuga yabula touch n'abantu tamanyi kigenda mu maaso abavubuka mu abalaba eggwanga lyonna tebalina mirimu abaana baabwe tebasoma abakyala bafiira mu malwaliro tuyina kyobagamba nga tuyina minerals ez'enjawulo mu ggwanga tuyina golodi tuyina amafuta getuwulira olunaku olwaleero nti bagatundira ku street ebintu bino byonna bannansi bandibadde basobola obiganulwamu n'okubifunamu kati nno awo nno bwe twamaze obayisaamu eggaali eyasoose kubanga twatandikira eri gye bagamba gye tutali gaali kakodyo kubalagako nti mwaka tubba ne musiba abantu paka kati tukyabaterese ku mitima naye tulina obunyiivu bungi nnyo bwe butuwadde obuvumu obungi ennyo okuba nti titwagala kumanya munange maapu n'ow'omukisa njagala nnyo owumbe tuwa tetuddeko okutuwa tulina abantu balina kye balinze naye tuwumbe mu sipiidi awo kubanga ate nayo tujagala kuba twali ffenna so tuwa abantu baffe batwaniriza eggwanga lyonna era kyalaga nti National Unity Platform kibiina ky'abantu bonna abantu batuwa akalulu abantu baagala pulezidenti waabwe abantu baagala okulaba omukulembeze waabwe gwe balinamu essuubi oyo awaniridde okulaba nti azzaawo sisitimu z'eggwanga ezisobola okuwanirira omuntu wa wansi abantu nga balabye essuubi lyabwe ne bajja mu bungi weewaawo gavumenti yafuna akatengo kangi nnyo kyova olaba baavaayo ne boogera otherwise naye nettuwa eno tebaatuleka mu bulungi tebaatuleka mu bulungi okugenda mu bantu baffe kubanga bulijjo tubagamba pulezidenti waffe ali mu kutambula amawanga ng'asala emisuwa kyobola mulaba envavu ku General Museveni ennaku zino takyayagala nagenda atuma baminisita 71 n'okusoba n'abalala nga tebeemanyi ne bagenda eyo kubanga tayagala kugenda kubanga ate embeera eyinza omugwako yonna so mukyo ensi yonna yamuteekako akazito General Museveni okulaba nti tusobola olunaku olwaleero okuyita mu bantu baffe ne batwanirizaako amala okibuuka kubanga yali amanyi abakubye propaganda nti oyo ava sayidi eri oyo takola kino oyo tulina ebizibu bye bimu naye ababuusa birala agezaako okwesiga ekizigo adividinga abantu mu tribe adividinga abantu mu religion gye bava naye ffe ng'abavubuka okusingira ddala kati ebizibu ebitukuba bye bimu oyinza okukebera wano abavubuka abali wano ogamba noonya miggeeji 2 agirina mu nsawo n'akubula ow'ettaano n'akubula ow'essatu n'akubula nga naye tuli ku ssuubi so ye iga abantu gye balina mu ggwanga lyonna so tuwa yali successful eyasooka atwaniriza wonna ate nga tujja ne mutuwa ey'okubiri tujja yes honorable omulabi omulungi ayagala kumanya kiki ekyakuwaliriza nga mwakalaninga okujjayo essimu recording video mbeera ki eyaliwaawo
Okusookera ddala producer atuwabuddemu katono twagala kustandikira ronde transporter ate nga ye producer akoze bwati mu buzina n'agamba nti nedda tutandike South Africa tutandika weyunga ku president mu robadoba style okusookera ddala ndi minister w'ebyokwerinda mu gavumenti yaffe gwe minister owa security mu gavumenti y'ekisiikirize si minister owa internal affairs tulina minister owa internal affairs oyavunaanizibwa ku poliisi ku magye n'ebigenda mu maaso ne defense nze ndi wa security bukesi owa security erina doketi eyo ya bukesi iso yakyagulanyi liiso bukesi intelligence era nga bano mutugamba ne bagamba nti batubega naffe tubabega wali mu kifo ekituufu mu kiseera ekituufu omuntu omutuufu era tulina system ku ludda oluvuganya we have the capacity okumanya buli kimu ekigenda mu maaso mu gavumenti eno eruddewo emyaka 3 n'okusoba tulina obusobozi tulina network ekyenjawulo ekiriwo nti ffe information yaffe tugifuna mu goodwill we don't spend naye tulina abantu betagira ddala face eyo obagambire ddala minister nga bakulaba mu kamera awo ekyenjawulo ekiyina tetuteekamu ssente nnyingi nnyo mu intelligence gathering no tulina abantu mu system yennyini abakolera iso abakolera eso abali mu bitongole bya gavumenti bennyini bagenos abasasulwa Museveni ate abatufeedinga ku biki bye bapanga kubanga nabo balaba ebigenda mu maaso si bituufu mulina abanene abakolera ddala muli tulina abakoowa betutasasula abasasulwa eri nga tubakakatako okubega gavumenti ya General Museveni okumanya ki kye bazzaako okusobola ogivuganya tulina obusobozi wetugamba ntwagala ggwanga tekitegeeza nti tetulina busobozi butuula mu bifo bino nga tumaze okubiwangula tulina obusobozi tulina obumanyirivu tulina ekyetaagisa kyonna okubeera ne intelligence okuma bannayuganda nga batuwadde obuyinza nga bwe babutuwa okuba nti munnayuganda asobola kuba mu ggwanga lye ng'ali safe naye ku bukesi nga tumanyi buli kimu ekitambula ekigenda mu maaso nga bwe tumanyi General Museveni akolesa kino ne kino olunaku tumanyi General Museveni enkola ye yeno ne bweti tumanyi abaana bwe bakwese mu safe houses tuwuliriza n'amasimu agaabo ng'oludda oluvuganya ebiseera ebisinga tuvuddeyo ne tukibagamba we are government in waiting baatubba bubbi kalulu naye tulina system era nabo tubabega nga bwe batubega ne bakuba budiibudde ate bo baddaawa we bakwasaayo omuntu omu nga bagamba nga kagabo ne bavaayo ne beeraga ate be tulina mu bo be bangi ate nga baabwe nnyo ate n'essaawa nga tennaba kutuuke era mugenda kubalaba nga batwegattako kubanga twogerezeganya n'abantu ab'enjawulo mu ministries ez'enjawulo mu bifo eby'enjawulo abaakoowa abantu abamu batambudde amawanga balabye zisingapo ezaali mu mbeera y'emu nga ffe emyaka 49 emabega naye kati balina amasomero amalungi balwanisiza enguzi abaana bagenda mu malwaliro ne basangayo eddagala abazikyala bazaala bulungi omuntu asobola okukola 10 ne lutuula mu nsawo so we have intelligence eyeetaagisa ku ludda oluvuganya we sit kyekino kye batufeedinze kikyetuzaako in otherwise twali tumanyi nti ekiro ekimu era mwabiraba ku mitimbagano nga bagamba nti ku kisaawe Entebbe tutegeezeddwa abakozi bonna babagobyeko n'amasimu ne bagabajjako ne babagamba olunaku olw'enkya we munaaba mujja ku kisaawe amasimu tugenda gabagirako eri road block abakozi b'oku kisaawe abatini be basigazaawo ne babajjako n'amasimu kubanga baali baagala okukola ekintu ng'ensi tetegedde besingo nawa intelligence okuviira ddala ku kisaawe ku bakozi ku byali bigenda mu maaso mu eso kubanga baba balowooza batubega ne mu mawanga gye tubatambulidde nga tusala networks ezo naye balinayo abaabo naye ate ekikwewuunyisa naffe tubabega era njagala okwakasa abannayuganda abatulaba bonna nti tulina intelligence emala nti 95% of Ugandans tebawagira General Museveni n'abali mu bitongole bino n'abakozi ba gavumenti ba civil servants era kyovola mu barracks ezisinga mu police ezisinga twawangulayo akalulu
mu barracks ezisinga mu police barracks ne mu majje barracks UPDF barracks zonna twawangu newe bakuba abantu ne babasiba naye olwokubanga baali tebagala kulaga mu majje mu bantu baabwe baba balina ekifaananyi kye bagala okusiiga balinayo bakomando be baleeta oluvannyuma abatali bana basirikale ababulijjo kubanga ababulijjo bakimanyi fe tukwata entebe omusirikale lwaki aba asula bubi omusirikale lwaba agenda ku kakaddeke kubanga twagala buli wooteka ssente mu bantu owa booda ajja kusobola okugamba nze nvuga booda yange bampa omudda njagala mudda nkutuuse wali oba bampa 5 naye kati omuntu talina amafuta galinye naye oyagala genda mu kibuga oyagala kumuwakaasa tekigatta okitege naye buli ssente weziba mu bantu abantu bongera okugaggawala zongera okutambula economy nebeera ki boosted bano bo ssente balyandye babbi bano bo babbi so tulina intelligence emala okulaba ntuketta government eno n'okusobola okufuna ekyo no kikulaga ku kikolwa kye twakoze so mufuna intelligence ekiro abakozi babajjawo babakyusa bwe mwagafuna ne mugatuwa fere tuteekayo exactly mwagafuna ne mugatuwa ne muteekayo era ensi neemanya nti abakozi ku kisaawe babakoze batya babajjeewo ate bwe kyali nammwe ne mweteekateeka naffe ne tweteekateeka nga minisita avunaanyizibwa kulaba nti pulezidenti atambula bulungi pulezidenti ebintu bye bitambula bulungi naye ne mu ggwanga nze no sivunaanyizibwa just ku pulezidenti yekka vunaanyizibwa n'okulaba oli byakola aluwa ono alemedde ku ggwanga nakyemalira nvunaanyizibwa kyensigira ddala ekinfuula minisita ku ludda luno kulaba oli akola ki azzaako ki ssente zaffe ze batema ne bagamba zigenze mu state house zikola ki ssente zigenda mu byokwerinda zikola ki ku ludda luli ebyo byonna byonna mbivunaanyizibwako so twafuna intelligence eno ne tugikozesa ne tumanya nti waliwo olukwe olw'okulaba nti omukulembeze waffe baagala omukwata mu ngeri etaweesa kitiibwa mu ngeri emenya amateeka ag'ensi yonna naye n'agaawana abantu baffe abasinga kye batamanyi nti ennyonyi mpaka ng'omuntu amaze omukubira mu stamp ebisaawe byonna byonna international airports ziri managed by international laws because that is why baziyita international airports si domestic airports zinetambula nti evudde Arua nejje Kampala oba negende Mbarara they are international airports so amateeka agakolawo gavunaanyizibwa ku nsi yonna so kyali kikola kikyamu we twali tukkirira era nga bwe twali tusuubira fe twateekako okubanga twamanya nti emundu yaffe esinga yessimu eyo Honorable nga temunnateekako mulina embeera yonna gye mwalabawo wansi etali ya bulijjo abantu baffe wano nga muyingira kubanga twasooka kufuna intelligence gye mwatuwa nti president babadde baagala kumusalako gavumenti ya wano olugundi amateekateeka era twafuna intelligence nga ne president anatuuka South Africa kyekyatusoosaayo era nze namulindira ku kisaawe n'abantu abalala bangi bannayuganda ababeera South Africa bwe twamulindira ku kisaawe president we yali yakatuuka General Museveni omanyi dictator alowooza ne zirina obukodyo zidictatinga baali balowooza basobola okumugaana naye olwedde naffe twaliyo badiplomati be twaliyo ate waliyo ne ttiimu ezikola waliyo abasajja ba Ali Mawale bakamya basajja bali eyo bakozi bamanye etteeka bamanye emirimu engeri gye balina ogikolamu balupira ate tobanyigira mu tteeka bali very active bagamba tumanye eddembe lyaffe South Africa ekkiriza kino na kino era okwekanga nga bamutambuza naye era ne tumala ne tumureceivinga era ne tumuyisa naye ne tufuna ne intelligence from government ya South Africa yennyini mu bantu abamu nti government yeeno jjajja B yabadde tayagala nti president waffe Kyagulanyi Ssentamu okutuuka South Africa olukwe lwali lwakutuziyiza nti n'abantu olunaku lwe baategeera nti president ajja balukyuse ajje aliya nti we bamugaana ku kisaawe South Africa okuyingira okugeza wano abajja kujja nga abantu tebategedde naye ate munnanga abantu be baasaba tife twagala ku mulundi guno president waffe tumwanirize temwakiriimu tuli maanyi ga abantu omuntu wa wansi kyagamba kyetugenderako wagamba tayimu yeeno nga tugamba tayimu tuswikinge ffe katwogere n'obuvumu ng'abakulembeze
Wange nokulaba nga amaanyi ga social media amaanyi g'abantu tugamba gafubutuka. Era omukyala abaddawo n'ambuuza ffe tetwalina katengo twali tulirwedde naye embeera baagicyankalanya baakwata abaana ekiro kimu bakwata abaana nga 3 nga 4 nina nze muno kansala wange omu bamuyita Sanikateni bamukwata ekiro ekyo era lwentuuka olumala okuva eri nga atuvudde mu kavuyo ntukira mu kooti okusobola okukola ki okumutaasa naye nga baali bamutwala mangu mu badde mwogera n'enyekusu bakwata abavubuka bangi bakwata bannamawulire kola olunaku nange mwendi mwali so ekirungi ekituyamba nti ensi kati ekyuse information etambula emabega luli direct media kye yakolanga yasonsolangamu ebintu bino era yasalasalangamu naye kati ekintu kiba kyakabaawo owe South akimanyi owe Bala akimanyi tewali asobola kukisala nga bwe tukyogera bwe tukola ki bwe kiyita awo no tukyebaliza naddala mmwe abakola omulimu guno tubola nange we nakukwatamu sinekola ki twebaza ddala mmwe abaweereza eggwanga ono ye president oyingira otya amawulire gammwe ofuna otya tumaze okulinnya abantu bye mwatuwanga nga tubiwa ensi ng'ensi ate etunenya musirikeeko lwaki temusirika olwo tubagamba Honorable Nyeko Derrick ne Kirumira bajja kunyonya etuuka ku ssaawa 4 president atuuka ku ssaawa 4 n'eddakiika 2 abantu batuyombesa naye nga tebamanyi kabadi nti security wise Minister of Security amaze otugamba nti abantu ensi mugirobesezaawo bwe mutyo naye ffe tuyingire mu kibali tutambula tujja mu nnyonyi ennyonyi mwalinnyeemu okuva South Africa mpaka wano oba mwalinnya 2 byakyuka batya era mwesiga mutya ennyonyi y'e Rwanda by'ebibuzo by'abantu bannayuganda abakulaba lwaki yalinnye Rwanda nga atakimanyi omusajja akolagana n'owe munange ekibeewuunyisa abantu b'e Rwanda batwagala nnyo ffe tulina buzibu ku gavumenti ya Rwanda ekyo tubadde tusiba tugamba abantu si be batunyigiriza bayina ebizibu byabwe tuyina ebyaffe ffe abantu babasiba babagoba ku mataka abavubuka tebalina mirimu okitegera tewali abantu tebalina kyakulya ebizibu byaffe tuyina ebizibu byaffe Rwanda balina ebyabwe tuyina ebyaffe ate ekikwewuunyisa ffe tuli bako e Rwanda ffe tuli bako e Congo ffe tuli bako nga bwe nkugambye ne wane e Uganda tokyasobola kugamba nti ono musoga mwene oba ono muganda mwene be tuli mixed ojja kusanga ono bamuzaalamu mukyoli oli bamuzaalamu olabe Nyeko mixed kavuyo abantu betegera ne bagamba ffe tuli mu busosoze bwensanga ekyana kiwala nkwana kikwane nenkola ki nefulumya omwana tosoka mubuuza nze nvaawa mbu ate oli avangulo nava wano oli ava mu west ffe twasalawo osanga omwana ow'obuwala toddamu ebyo omusiimye mukwatagane mumanyagane kati eyo challenge nene so twagala okwebaza Rwanda Air ekyo njagala okikirira linga ebajja South Africa etujja South Africa era gye twalinyira n'omukulembeze atwali tumaze okufuna intelligence eno twasobola okufuna okutula mu meeting wamu ne ba informers baffe abatali just abayintano nga olaba bali bagenda okuba president bomu nga tuli Kabali waliwo olukwe olw'okuba president waffe bomu okwekwasa bino bibomu byabadde bazze ba setting kyova olaba iffe tetwabiwa maanyi nga bizze era twabagambirawo iffe bwe twabitegeera dda muli mu kabadi temuwuddisa bannayuganda obwo bupadi bwammwe mwategedde amaanyi g'abantu gajja ate bwe gaba gajja temusobola gaziyiza muteekawo obuntu nti bomu so that international community ebalabe nga abalwanira abatujju ate mukolesa akakodyo kekamu musabe ssente muffe tulina abatujju betulwanisa guno omulembe mubuufu otegeera bana abasajja babi nnyo bakuba n'abantu baffe bomu ng'ovudde ku bano wano bino bibomu bye babadde basetting ebitalina makulu n'ebibomu bino bye baakuba wano oluvannyuma tebirina matu na bigere tebavangayo kunnyonnyola ggwanga abantu bano abafiira ku border ku parliamentary avenue bomu gye baakuba ku gundi ki bani abazitega intelligence y'eggwanga lirina kutambula nga lirina obusobozi okutegeera nti eno bomu ekubiddwa gundi ne bavaayo ne bannyonnyola eggwanga ne litegeera si kyama gavumenti ya wano intelligence ekitwala ng'ekyama
nti webafuna amawulire oba waliwo obutu bagakukuta n'oludda oluvuganya wadde mu parliament bagamba ebyo temubyogerako national security temubyogerako. Bannayuganda bamanye nti wetuba twetaaga nze anywera eno mu kabaala kange kadaawa, nze agenda mu kanisa oba oli agenda ku muzikiti, oli amanye nti ngenda kuyingira nga bamaze kunkebera, yeebereremu ng'omuntu kubanga muba musharinze intelligence n'abantu bonna. Muba mu administrating eggwanga on behalf of the people. These same people need to know this intelligence. Boyina okufa ne bagamba kati ng'eggwanga tufune tusuubira mu myezi 2 twafunye okulabulwa tuwajja kubeerawo obuzibu olw'ensonga bba ne bba, oba tuyina olutalo olugenda mu maaso, oba twabba golodi e Congo, bannannyini ba golodi bayagala kutuyeekera bamwagala abantu ne bamanya kubanga byabawo buki na intelligence ya wano bwe bakeera ku makya ngagamba bo muzitandise tukutte magala wuma ffe tetuli mulembe mudaawa gwe tuba twagala otegeka bomu tukwata ekicupa ne tuteekamu akaveera ne tuteekamu nedda ffe tusomyeko we tuba twagala ozitegeka tusobola okukola entuufu naye tusalawo kubanga twagala demokrasiya tusalawo okugamba ffe tetugenda kugenda mu nsiko tugenda bakubira wano mu maanyi g'abantu ate tetugenda kukwata biri bye mwakwata kubanga kiri kiriya tetwagala kuleeta dictatorship ndala twagala demokrasiya nga abantu beesalirawo abantu bagamba kino kye twagala ne bakifuna kino twagala okubuuza poliisi ekyekola twagala okumanya KCC kyekola twagala okumanya parliament kyetu twagala okumanya president seteza pazikola ki twagala URA ekola etya ng'omuntu munnansi woba olina kyoyagala kikutwalira eddakiika emu mu nsi ezaakula kebe pamiti kebe pasipoti naye wano bakuddireyinga ne bakucapa n'otala wano ne bageza bakwata wano abantu mu ghetto basooka kwesondamu nga kyalo nga tebanatuuka ku poliisi kumanya omusango yagukoze oba teyagukoze basooka kweyitamu bagende nekyojja mumiro musooka kwekolamu mulimu oba tewagukoze bamanyi nti olwedde lwogenzo noba tewagukoze olina ottala baje bakusaka ekisanga ne babikula ekitali olina ottala kiri nti oyingidde emida bagamba kati obudde waffe airtime ate transport kati abadao abakunonye transport tungana naye ze gwe mwaleze mukizudde sinze yagukoze eki yagukoze so tukkiriza nti eggwanga lirina okubeera mu order era crime bayino government yebayina gitekinga oba police naye yawano ebifula bya bufuzi so okudda ku mulamwa intelligence tugifunye tokera ddala president we twali mu lukiiko nga tumiitinga ba presidents ab'enjawulo mu nsi yonna e South Africa omuli ab'enkyukakyuka president abalina demokrasiya mu nsi zaabwe ab'oludda abakulembeze b'oludda oluvuganya mu nsi ez'enjawulo nga tulonkinga akatabo naye ate nga bawuliriza n'okumanya story ya Uganda nga bwetambula akapoor state rich state lwaki ensi ezimu njavu ye lwaki endala ngagga rich state kyetwali tugenzeeko era bwe twamala okusinkana bannayuganda ababeera South Africa twagenda mu lukiiko olwalimu bapresident omwalimu bapresidents ab'enjawulo ng'ebifaananyi omwabira byali biyitingana nga twogera lwaki ensi ezimu ziba njavu ensi endala ne ziba ngagga naye ng'obuzibu bonna butambulira ku leadership bukulembeze governance obukodyo butini nnyo obwetaagisa institutions okuba nti zirina mandate ziri independent enough tugenda mu independence olunaku olw'enkya so wano twava ku muzungu oba ku muntu eyali atunyigiriza nga muzungu ne tudda kwatunyigiriza nga muddugavu ataddeko ekikoofiira mwene mulowooza nti kale twayingira mu independence ekitali kituufu independent bakyusa mbukyusa ku kala oli akunyigiriza abadde wakalandala ono najja n'abanyigiriza wakalandala oli yatwalanga golodi n'atwala mabo n'atwala buli kimu noono atwala golodi n'atwala mabo n'obulamu n'ebirala byonna bye bimu tewali kyakyuka so independence kyeyo independence erina kubeerawo ng'abantu ne institutions eziweebwa mandate okuseparatinga power zikolera abantu naye ate nga ziri governed by abantu ife kye tuyita people power ziri driven by interest z'abantu waliwo checks like eno body esobola ochecking eno body nechecking eri body nechecking eno body awo ensi nesobola okuprogressinga so tuli as that determined when it comes to intelligence as well okulaba nti tulina capacity esobola okutwala eggwanga mu maaso
kubanga woberera ne intelligence eyingira mu government yoyo ensi bwetya ate mwe ne mugibeera munda mwe ye kafa tuba tufuna intelligence tetubesinga ku bana Uganda bokka tubesiga ne ku mawanga amalala agawagira demokrasia ogeza bomu ye Kabale twagitegeera ku ssaawa zaalinga 4 ez'okumakya era tufuna intelligence nti waliwo olukwe mu reliable source si muno mu source zaawane waffe Uganda already twali tumanyi nga tutandika olugendo nti waliwo abagala okuba General Museveni abagala okuba Kyagulanyi naye nga ludda lwa General Museveni nga naye lwagala connectinga nti wetunaba tutuse Kabale beekwase nti Rwanda yekoze eki yemukubye so bakyejjeko nti tubadde tulinamu olusiŋŋaŋŋano walabika waliwo abagala kino kitabani kya gundi ekitasobola kwogera ekitamanyi bizibu by'abantu kyakulira ku supu kati oyo tasobola manya bizibu bya mugete eno tabirabangako ye nno taata we ye yagezaako kubanga ye yayitayooko n'abeerayo naye no awulira bipya ayinza n'okujja eno n'alwala kati okikiira ati abantu botasobola kujjamu botamanyi bizibu bye bafaanana tosobola kukiikirira abantu botasobola tosobola kubanga tosobola tomanyi bye bayitamu tosobola nabiyitamu fe kituwa obuvumu kubanga bakadde baffe baaliko awo nga talina sente zikutwala ku ssomero nga yeetaaga okwewola kalooni mu finka oba mu kibiina ky'abakyala fe kituwa obuvumu kubanga tuba tulina bannaffe abatalina mirimu tulina bannaffe abasomye nga basomedde ku looni tulina bannaffe abatasomye kwegamba we feel the pain, we share the same pain, and we feel we feel the same pain, and we think obuvunaanyizibwa bwaffe naddala ffe abaana ab'omu ghetto abalaba ffe bisinga ebitu abaana eno ojja basanga babeera mu bibanda ne beegomba ensi bwe zito bwe zifaanana eno gavumenti ya wano yali yakifuula ng'erimba abantu mbwe blue screen mbwe bizimbe bateekawo biteeke ensi bwefaanana ensi ebeera n'amakubo agayita waggulu agayita wansi ebeera n'ennyonyi amadagala mu malwaliro ebeera ne poliisi nga teyeetaaga kubeera na mundu buli wamu tebalina kutya bantu ababatwala tebalina batya so tufuna intelligence eno twali twakava mu lukiiko n'aba presidents ab'amawanga amalala ne tutuulamu mu meeting era naffe ne tumanya ekyokubakolera kubanga buli we tufuna intelligence tusalawo bwe twafuna intelligence ye Kabale twasalawo okukyusa mu ntambula yaffe however much tumanyi nti omukulembeze waffe gavumenti eno erina target okumuggyawo naye era tesobola kubanga emanyi ekiyinza okuddawo ekyo tetunegotiatinga tetwetaaga ddakiika kukulembera abantu baffe ekyo tekiri baba batujju ekyo tetunegotiate nga twabagamba mugeze tobolaba ne mu mbeera yonna gye batambuliddemu we bayagadde okumukwata tebasobola musigaza wadde eddakiika 5 tuba tetunalandinga nga batandisa okukozesa bittivi byabyo ebyawano kugamba oli twamutuusizza dda tetunaba na kutuuka ku ttaka bwe butiitiisi bwe bakola ki abantu abalala bonna gye n'omuwozi wano twamulaba ku birthday ye nga bayise ebikujjuko mu kibuga babangisiza booda bakoze biki bakuba bo bateekamu neki twalaba n'ono omusajja atukujjajja ng'akola birthday basibekubo ne balwa keeki ne batta n'omusajja omuchina abaana batta omusajja omuchina we baali bavaayo kwegamba balina akantu ke bazimba ne balowoozesa bano abantu baabwe ntosobola okukola effujjo lyonna ife bo bye bakola tebaagala tubikole bo bye bajja ne bagezaako okugulirira abantu okuŋŋaana ife abantu bajja olw'okuba nga tubafaanana batwaniriza na ssanyu ffe tetubasasula kujja ffe tuli ddoboozi ly'abantu ffe tuli kizibu ekyo omuntu kyayitamu ng'ali yekka mu nnyumba nga yeebase ng'ali yekka n'agamba naye enkya n'alyaki ffe tuli kizibu ekyo omuntu ono kyayitamu ng'agamba naye looni n'agisasula ntya tuli kizibu ekyo kati twekuŋŋaanyiza mu mbeera gye tulimu ate tuli kizibu ekyo n'abali mu corporate world bogamba nti oyo akola mu insurance company taata oyo musomesa ntaata oyo alina company gy'akolamu nti advisor nti biki nabo bali mu mbeera y'emu kubanga akasente wakafuna bwe kagenda mu NSSF tasobola ka accessinga nga wayiseewo ebbanga akoze kasente ke katini tasobola kajjayo akoze akasente ali mu economy y'emu amafuta agali waggulu tewali lulovulo aba avuga akamotoka ke omusirikale amukutte kyojja mu miro
sharing the same problems. Just for one Uganda tulina akafuni k'abantu abatini we bati ate ka click akalowoozesa abalala katandise n'okulowoozesa abantu abamu mu kitundu ekimu ti bano bwe babajjako buno we tumujjako kiri ekitundu kigenda kusigalawo n'abantu baffe abo bakyala baffe baganda baffe baboosi baffe bakozi baffe tulimu kati olaba eno Kasanvu ojjayo eno ogenda kusangayo tribe zonna ate ffenna tusobola okubeerawo nga tewali abbye munne tewali asse munne ne twekwana ne twezaalamu ne tukola hybrid ne tuzaala omwana wa hafu kino hafu kiri ne tutambule kubanga ate twegobe ffe bennyini so ebyo byonna gino Museveni abikola naye tufuna intelligence ne tutuula ne tuteesaamu ng'abakulembeze ate ne tumanya ki kye twolekedde. Twafuna intelligence nyingi nnyo. Lwaki twakyuzinga Rwanda Air tugirinaako buzibu nga bwe twandikyuzinze Kenyan Air naye ffe gye twali twabuukinga era ffe nga tetumanyi ne Rwanda Intelligence bakimanyi ffe tetulina buzibu nabo just waliwo ayagala okukikozesa okulaga nti waliwo omuntu azze agatta abantu bonna mu ggwanga alina ekifaananyi ky'ebizibu by'abantu so okweyongera okufuga alina kwawulawula abantu mu mawanga na mu madiini n'ebintu ebyenjawulo so ffe tukimanyi ffe nga tuteekako naye otunyumirira obukulembeze waffe bonna buli kkiri yaffe tetusosola naye otunyulira obwabwe DPC wano ewange ekabalagala DPC katutogenda wala DPC Rubaga DPC Nakawa tebaswala ne wane waffe kakuni oyinza olowooza bonna batukwata Entebbe CPS Entebbe buli eyavaayo okuviira ddala ku DPC mpaka ku be twasemba okulaba okubanga bonna bajja kakuni katate ne kaagala okulowooleza abantu nti apolo okubanga mwe oba twogera olulimi lwe lumu nti ate tetusobola kukola bwe tuti oba bali bajja kukola bwe bati oba nammwe muli ffe mugamba nuugo tebikola kubanga ono gogambagamba ono ali eno wansi kati nganze nze muntu mutuufu okuwa example eno nze mama wange mufumbira kati kyogamba nja kusalaasala mama waaba bataata bange bamama bange bakojja bange kati kiri kye baagala otuteekako guno omulembe gwakikola ki gwakibuuka nze mama wange mufumbira jjajja wange Semanjeeri wa wano mu Kasanvu yabeeranga wano mu Kasanvu era gye yalimiranga amayuuni eno yonnyini gye tukola gye tuli kalate gye beesanga ne muzeeyi wange era wano Kampala tebaanoonya mawanga kalate tufunye omuntu ekifaananyi kyonna gwe kitunyulira kigamba no mukulembeze waakyo akuŋŋaanyiza abantu kubanga alina waava ate gy'ava bamwagala nnyo kati notandika okukimuteekako kifuba ekitegeeza n'okulinnya Rwanda Air kaali kabonero ke kamu akagatta ku bigambo kulabisa mwayongera okulabisa bwe mulowooza nti tukolagana nabo ekikwewunyisa ne ku kisaawe we twatuuka baatuwaniriza bulungi ndoza mwatula batwata ebifaananyi munyumye tetulina buzibu era Rwanda Air yatukoze bulungi ku ssaawa eri bwe babadde nze banfulumya mu nnyonyi abaagala okunzija mu kifuba Rwanda Air yajja abakuumi ba Rwanda Air kati naye katutambule nga bwe kirina okutambula nga nekubanyumiza ate bya maaso nange ndaba obuuse nnyo kati tujja tutuuka e Rwanda tuwummulamu abo essaawa ng'emu mutuwadde ebifaananyi nti tujja wadde ng'abantu babakutte naye tetulina kuba na katengo tulina okusigala nga tujja naye nga tumaze okufuna intelligence nti bano bakyali baagala okukolesa SFC ne bakomandozi abalala ku kisaawe okulaba nti ekisooka abantu mugenda okulinnya ennyonyi okuva e Rwanda okuva e South Africa mwali mukimanyi nga tumaze okifuna tutegedde abantu bebaagala okusiba ku makya tutegedde intelligence manyi gye Museveni kyakola akwatakwatamu abantu ne batya akatengo bakwatayo wano omuno kati ababadde ba planning babadde bagamba the transport wange namuwezezza dda ngenda kukima mukulembeze wange neyeesikamu kati akatengo ke twagala bannayuganda bakole ki baveemu nti we bakwatakwatamu babiri tulina kuwera ne tubeera bangi nnyo okujjayo ne bali be bakutte
we tutawera ne tuba bangi tetusobola kujjayo bano be bakoze eki kubanga system ya wano eri corrupt ebe judicial kankugereze kooti eya bulijjo yavayo n'esala high court yavayo n'esala nti abantu ba bulijjo tebabateeka mu kooti z'amagye olunaku olwaleero bali mu kooti y'amagye tuyina kujja bangi waliwo abakituteekako abaana bakyali mu makomera tukole tutya tugende tulimenye tukuŋŋaane mu bungi kubanga tugenze okubeeyimirira babatumye ogamba otya nti Nyeko yeesigibwa abantu mu Makindye yonna yonna talina bisaaniso byeyimirira muntu constituency yonna gwe beesiga n'ogamba nti Nyeko tolina busaanizo bweyimirira muntu mu kooti tinja kumuzza abato n'abakulu bwe beesigisa ne bagamba ono ye mukulembeze waffe ayina wagamba nti wano waava atagenda kudduka atambula amawanga n'akola ki n'akomawo ayina ne permit ne passport eya national ID biki byonna tukola ki so tulina obuzibu ng'eggwanga naye ffe tulina intelligence emala tulina obusobozi obumala era tutegeeza bannayuganda nti essaawa yonna kye tulindiridde kubanga tulina ne intelligence emanya kati abantu baffe bakooye tetulina just intelligence emanya bali biki bye batupulaningira tulina ne intelligence egamba kati bakooye kubanga tubabeeramu betusiibamu betuwangaala nabo ebizibu bye balimu kati nabo tebasobola bimaliriza tebalina ngeri ya bimaliriza bali kubeerawo bubeezi mpaka lwenfa tebamanyiddire lwe bafa abeerawo nga talina ssuubi nti enkya ngenda kufuna akakadde nga takakwatanga nako naye ng'akola kati fe oyo omuntu wa wansi oba oyo omuntu atambuddeko abali mu diaspora ekisinga obbalwa balabye ensi Kadama waava wano n'agenda e Dubai asanga amakubo amalungi asanga amazzi ag'obwereere alina ebintu byasanga ng'oggyeko no bosi we byamukozesa olumu abafuna ebizibu naye alina ebintu byasanga n'agamba naye n'ensi yaffe esoboka okuba bweti n'anyiiga ne waava eno ne bamutwalako mu ddwaliro nga ddungi naye nga bamututte wano just mu bawalabu kale ate bali abali mu America ate bali abali mu Europe ate bana bali e South Africa bakirabye ku lukalu lwa Africa lwennyini osobola okuba n'enguudo ennungi bateeka kunyiiga kubanga agamba naye ekiri ewaffe oli mubbi mwennyini tudde ku mulamwa gwe wabuuziza tufuna intelligence tutandika olugendo lwaffe nga tumanyi tubawadde ebifaananyi nga bwe tukubiriza abantu baffe okolesa amasimu gaabwe babeere eno mu ghetto olaba ekitali kya bulijjo okolesa essimu olaba waliwo ekigenda mu maaso n'ogenda mu ofiisi y'omuntu ng'olaba oli mwana wa buwala ozze kusaba mulimu ate akusaba birala agamba nze okuwa omulimu nina okuwa okuyitamu nedda tulina oprotecting akolesa essimu oli ku university omuzadde abonyeebonye ate omwana results ayagala ayina kusooka kola ki omuzadde ali ena abonyeebonye n'omwana kuva buto ate atose ku university omwana asomye gwe lecturer obuzaaki results ze kozesa essimu oligenze ku poliisi olina kyokozesa essimu balina kye bali ekintu we kiba kituufu nze ontunyuzaamu essimu nga nkola kituufu sigenda kukulwanisa kubanga kyenkola kiki kituufu nze wemba ntambula bakyali baffe kuba batusanyukira batunyuzaamu essimu ne twekuya zi selfie ne tukola tetubagamba nti tonkwata kubanga kyenkola si kikyamu wemba nkola kituufu ne bali we babazze ng'okukwata omuntu nga bamukolera mu kituufu bw'oba olaba okuwa omuntu omulimu nga olina kola ekyo nga kituufu wakukwata kitegeeza ki so ne tuvaayo ne tujja tutuuka entebe ku kisaawe tetunnatuuka ekirowoozo kya live mukifunira wa eri South Africa Rwanda kyali kitegeke tuvudde eri tufunye intelligence yonna bwe twamala okufuna intelligence yonna twasalawo nti tetugenda capturinga moment yonna kubanga bali betugenda mu bayina emmundu naye ffe kyetwagala ensi yonna ali e Kasanvu ali e Hoima ali e Tororo ali e Ggulu ali e Busheini ali wane Luweero okitegera ali e Kasanda asobole okulaba ekikola ki ekigenda mu maaso bo bali bayina emmundu ffe tulina abantu ffe twagala just abantu balabe ekigenda mu maaso buli jensi kyekola ki kyewakanya nti tukubagamba tutukako kisaawe bakukwata mu mbeera eno abantu tebakkiriza tetugamba tubanogera eddagala tetuli mu gigi guno tulina bamaapu tulina omukisa tulina bamaapu midiya tulina transporta tukirabyeko nti kikola netugamba kati kyetugenda ate tukirabyeko abaana babeera ku TikTok ne bapasinga on message netambula even better than the leaders abaana babeera ku social media babeera ku Facebook ne bakola omulimu nene nnyo
abantu babeereyo ne information netambula ali eno n'akifuna n'akitegeera essira ffe twandibadde tuliteeka awo ne tugamba ffe tunaatuuka ffe emitima twagiwaayo gyakaluba twagala kyusa ggwanga n'owawula kamera wasiimuulako kubanga yali erikkirya wasiimuulako wabikoppawa tugamba wabba emirimu gyaffe munange temwasobola kgenda ate nga ffe tugamba tulina okwebererawo mu buli mbeera tolina kukola ekyo kyokka kyolina kukola olina kukola nekyotayina kukola olaba munno nga taliwo wawe kasita kiba nga kigattako nebwotaba musawo munnagudde ku accident muyambe kati ennaku zino omuntu agwa ku accident otya n'okumugjawo kubanga poliisi wejja bagenda tandikira ku ggwe naye ng'oli good samaritan gweoyagadde buyagazi kuyamba mu wa booda gwe bakubye oyagala olumutwala bwoti poliisi netamba tuwa ku statement wamufunye otya naye bakizuula nti wajjawo muzibu gye abakukima balina okutala transport waffe balina okutala system weyakola ki weyatuuka so tutuuka ku airport tucheckinga in of course ng'abantu abalala batuwa respect internationally president waffe bamumanyi internationally bamuwa respect internationally ensi yonna they recognize is the elected leader of Uganda ne Rwanda yonna bamuwa respect internationally abatulaba ku Map Media TV ne Owomukisa TV tuli ku YouTube channel yaffe ya Map Media TV tuli ku Owomukisa TV tuli ku Map Media Facebook ne bikutu gyaffe emirala gyonna tuli ne Honorable Nyeko Derrick Minister for Security mu government ya Robert Kyagulanyi Center President omulonde tuli mu Kasanvu ewano enamuwongo mu bitundu ebyemakindi mu makindi gyakiikirira bano bemulaba essaawa zino be bantu bebe balonzi be tuli ne Moshi live tuli ne kansala abakulu bonna tuwazze nabo ali mu kutemeratemeramu mu nsonga byajja bitya yakwata atya simu yatukoppa atya nawe agenda kutuukawo Honorable President yakitegeerako nti ogenda mumukwata twaffe nga abakulembeze tetwetaaga kutubuusa tuba tumanye ekyokukola tuba tumanye intelligence tuba twafunye intelligence ate ne tutegeera gavumenti ya wano kyesinga okutya kwe kubeera n'obujulizi tobolaba ne bajja okukwata omuntu wano n'ojjayo essimu bakola ki batya obyezze ali kutya olikwata omuntu omukwata mu bituufu lwaki otya etteeka likukkiriza okukwata omuntu oyo okutukkiriza ne tujja ne tutambula ne tugenda wali ku entry ku immigration ne tuyingira ne batukwatira nga tukola ki nga tufuluma kubanga tuba tuyingidde Uganda tebamukkiriza yingira Uganda era wano ku kisaawe bwe bamujja tetukibala teyali Uganda it's an international airport okufuuka international airport Entebbe erina ebisaanizo n'amateeka geyina okugoberera era bwe batebimiitinze tesobola kukola ki tesobola kukkiriza ensi z'amawanga amalala oba ennyonyi z'amawanga amalala kugwawo kubanga balina okutegeera nti nabo abatuuze baabwe bali seefu nga balandinzeewo bagoberera amateeka ge gamu so waliwo ebisaanizo ebikifaawo pulezidenti waffe ne kye baakola kyennyini kikyamu era tuba twakatuuka bwe tuti Entebbe tulaba abasajja nga bangi nnyo era nga bwe bakitugambye mu intelligence yaffe bangi nnyo bambadde uniform ey'ekisaawe eya Uganda Civil Aviation yes nga kye bambadde ku kisaawe nitulaba abantu bangi ne tugamba naye bano balowooza ba storage ndaba pulezidenti asooka ayimiriramuko ku mulyango akafanga ali ku simu atuuse Uganda bakonectinga abantu beesunze abangi n'abantu namungi w'omuntu yeesunze wadde mu kutya wadde bakwata abantu ennaku 2 emabega ne basiba bangi bakwata abantu bangi ne babasiba naye baatya ne kwolwo olunaku wadde nga babakanze nga bamanyi abantu balina obuvumu abantu balina obuvumu ne bagamba nti tebajja nakola kikutuuka ne balyoka bakola road block buli wamu road block zigenda okutuukawo nga ebyo byonna twabitegere nti bajja bikola kubanga tubamanyi batiitiizi ogenda okutandika live bwoti pulezidenti okumulaba ffe twamulabako mugongo olwamulaba omugongo ffe ne batunywa olwamulaba omugongo ab'amawulire ne babakwata emiggo gyavuga nga oyinza okugamba nti tuli mu vita emiggo gyavuga otaddeko kamera otaddeko kubanga ffe awe twakoma ebirala kati tunyumize ebyaddala tetwabiraba naffe nga tuli mu mabuuso tuteekako kamera nga mwalaba n'ebizi twalabako omugongo gwa pulezidenti mu nsi yonna
estate gye basinga oba sector gye basinga okuwa ekitiibwa eya media. Kubanga media egenda kulaga omusawo kyakola, ekulaga lawyer kyakola, ekulaga government kyakola, ebuildinga teyina ludda. Media ye bateekwa kuwa buli omu kyakola ki wane waffe media basuubira genda kukwata mutabani wa gundi ng'akoza birthday. Otegera bibabeeramu ebyo era ayina TV nga ze ayina TV nga zo ziragaye agenze eno agenze wa nga biziraga teziri balance. Bannayuganda baŋŋambye batandise nazo zikoowa kubanga bazimanyi bazituusizza bali ku TV zino kati zimapu nandi bazituusizza badda online ziri tebakyazeesiga so nazo zirina okwecekingamu ow'omukisa TV kati kwe bali batuusizza ziri direct ezimu mulimu direct n'ayogera nga bw'ayagala n'alimba eggwanga nga talina facts tali based on knowledge n'abalaata n'aduulira abantu ba bulijjo n'aduulira system nga bw'erina okubeera mu butuufu wamu n'agivuluga. Tutuuka ku kisaawe nze mmanya ng'owa security ekiddako ekyakulondesa kintu era waali tuswazizza nnyo wakola omulimu era ekisanja avunaanyizibwa tetonyulira kisanja twagala kukyusa obwa minisita wabukozesa bulungi tugende mu maaso. Ne tutuuka ku kisaawe ng'abantu bangi we bali nga bali bambadde uniform ez'abakozi ba reflector nga naye bangi kuba tebatera beera bangi batera kubeera nga 6-7 abalaga bannansi nti tolina kuyita nnyo ku kidumu kino ekyennyonyi kubanga kiba kikyayokya. Kati just wabeerawo abantu nga 3-4 abagamba yita wano yita wali naye ku guno omulundi babadde bangi nga bangi nnyo bali buli wamu bali eri ng'ennyonyi bagyetoolodde ng'oyinza olowooza beetoolodde kagaali oba moloka omuntu nga oyinza okulowooza abajjidde ku nnyonyi tebaba bakebedde nga bajja oba balina emmundu oba balina bomu. Waliwo omuntu ajja nga talina kyalina nga n'abantu 2 mumukwata kubanga ffe tetuli nze ojja n'onsomera etteeka lyange nonga Honorable Nyeko okutta olwa kino na kino na kino sisobola gaana genda naawe kubanga oba oyise mu procedure entuufu ojja ng'olina samoni ya poliisi n'ogamba nina samoni yino wano sisobola sigangana naawe mukuwa. Ffe twagala rule of law nga yeekola mu ggwanga enfuga y'amateeka nga tuyinza kulwanisa ate n'akatini ke tusuubira gwe jangu oba oyise mu nfuga y'amateeka ndetera samoni ontegeeze nti Honorable Nyeko mukomyewo wano pulezidenti wammwe alina omusango guno na guno. Naye gwe oyagala tuziyiza abantu baffe balowooza ffe tulinga bo nti tutya abantu baffe balowooza Kyagulanyi atya abantu be nandi bo batambula n'emmundu mu maaso n'emabega omuntu omu alina abasirikale 30 bakuuma ki omuntu omu na Uganda talina ddagala omuntu ogwo minisita ate wekigenda ku mutabani wa Museveni kisukka naye kati naku alina katooyi ke oyinza olowooza Museveni yayitawo kumbe ekitabani kye ogenda okutunula oyo ogenda okulaba eya Museveni yemu neya mutabani we olwo Munnayuganda ng'abonabona ze biliyoni 2 mu miliyoni 700 lwebonoona buli luki buli lunaku biliyoni 2 mu miliyoni 700 buli lunaku. Wano wotugamba olunaku olumu oba ozimbye eddwaliro wano oba ozimbye essomero bannansi babagenda okweyagala olunaku olumu biliyoni 2 ne miliyoni 700 zikola factory wano abavubuka ne bakola biliyoni 2 ne miliyoni 700 zizimba ennyumba eno abantu ne babeera mu cottages nga olabe mu nsi endala. Biliyoni 2 mu miliyoni 700 eno gete e South Africa waliyo ghetto bagiyita Soweto eyaka kubanga gavumenti egikakatako okujuwa amasanyalaze eno enzikiza njereere buli wamu tobola beera tubeerayo n'obusangosango ogundi yakutte gundi enzikiza weeri naye ghetto zirina okubanga omunnansi asobola okweyagala wadde tasobola kusasula amasanyalaze ng'ebitala biri eri ekitala kiba kimu nga kiri eri waggulu nga kikuba ekyalo ekitwewuunyisa bano abasajja batambula bagenda for benchmarking mwabalabye ba minisita 7 bagenze tebeemanyi oli yatambudde naye bonna bagenze ku ssente ya muki yamwe wa musolo. Ffe twetaaga just sente ezo zokka okulaba nti Kasanvu ayaka yekka yenna ghetto ze wange zonna nti amakubo gabeeramu ki nga temuli binnya oba basima bisime koza jjo nnekuuli nayiseeko eyo nga teri mu kundi kikinnya nakedde ku makya nga mulimu ekinnya Honorable ogenda okulaba mukamaawo pulezidenti wa Uganda omulonde yalondebwa abantu
bamukaba. Okisookera ddala twali tufunye intelligence naye nga tetumanyi nti bajja kuba basiibuufu nnyo okukikolera ne wano ku mulyango, kubanga ku mulyango wano kwaliko ba international abantu abali mu kutambula internationally mu nnyonyi y'emu bo bakyeyongerayo bakyusa bukyusa mu nnyonyi y'emu nga tumanyi nti bano bafala bayinza obutakikola bayinza okukwekuba mu mutima ne baswala. Kyatwewuunyisa bwewuunyisa nti ensi yonna abantu balaba ekigenda mu maaso nefuga ebbi erirwana ewaffe Uganda, era abantu abamu beewuunya what is happening nga tekikirizibwa nsi yonna kwatira muntu ku nnyonyi, kwatira muntu nga yakalinya ekigere kisooka, omuntu mukkiriza ayingire achekinge ini naye mwandi mulagiridde ekkubo ne mugamba nedda kukugala nnyo kwa polisi yavuddeyo neyemamaaza neyogera ebintu ebitakwatagana kuba Bannayuganda bakuyise katukuyise mu VIP leero newe bandikikoze bwe batyo kyandibaddeko ekitiibwa ku lw'essuubi n'ekitiibwa n'obuwagizi bw'alina mu Uganda naye tebaamulinze olw'okulinnya ekigere kisooka bwekito ekyokubiri nga abasajja bamukola ki bamwambala mangu awo bamufunza nga bwe mwabirabye mu Katambi bamuddusa emisinde Hassan Kirumira musajja wattu agenda agoberera agezaako naye nga bamukaba nga bamunyiga akantooya nga asigaza kesi baba banona tetumanye etteeka kubanga wojja ku nnyonyi tonzigyako era nabadde ng'entandise ogamba awo kasitayi munnange ffe tetulina buzibu n'Abanyarwanda ennyonyi enziza e Rwanda yabadde esobola okunzizaayo e Rwanda mu mateeka kubanga nyiza okugamba nze ekiri ebweru wali ndabye kye bakoze omukulembeze wange bamukidinapinze bamukutte mu ngeri etaweesa kitiibwa nze nange ndabanga essaawa zino obulamu buli matiga nsobola okugamba kati kansigale mu nnyonyi kubanga mbikutte ng'ensi ekola ki ng'eraba mbikutte ng'ensi yonna eraba ate nga tekikkirizibwa kubanga bamenya tteeka bulijjo bavayo ne bagamba kubanga tewali babakwata kate guno omulembe mubuufu kukwata buli kimu fennaku zino abaana ne babeera just basireyinga busireyinzi bakwata omwana ne wagulayo wano akagoye olugoye olweyokya kati ate katiko babali mu struggle abamanyi tugenda kufeesinga bali ab'emundu tuleme kweyokya tuba tutulaga ensi yonna yonna ekigenda muki kigenda omusajja ajja okukaba yakoma wali odda otya munda omujjako otya simu kubanga tulaba awo ekizikiza kijje tufuluma President alinya wansi nkwata buli kimu bazze bamwetoolodde bamukutte Hassan Kirumira yali amuddako naye ne bamukwata naye President bamutwala emangu mu mmotoka eya buyonjo naye n'emmotoka ey'ekisaawe awo nno gavumenti ya Uganda wejjira okubeera blamed netomera neyeyokya kubanga emmotoka ey'ekisaawe yaliko abaamukwata si bakozi ba kisaawe newe babakozi ba kisaawe si mulimu gwabwe kukwata bantu newe ba poliisi ya kisaawe si mulimu gwayo kukwata muntu poliisi gy'erina omukwatira wamanyikiddwa oli amaze oyingira eggwanga mukubyemu kastampu nti ta entry era Kyagulanyi olunaku olwaleero pulezidenti waffe ali mu ggwanga irigale akyali mu South Africa tannafuna entry ya wano era abasirikale baawano tebakkirizibwa wadde okugenda ewuwe wali olaba nti wadde bamukwatira ewuwe ne bateekawo amagye ne biki ne kamera etunyola ne mugundi ki ne batuuka n'okujja mu lujja basala n'ekikomera ne bayingira ne mugamba tokkiriza kuva wano balina kamera eringizayo waka naye nabo baagala nabo babeerewo mu nnyumba mwennyini balina kamera eringiza mu lujja lwennyini naye ate nabo baagala bo bennyini nkola nkadde nkola yabayeekera nkola nkadde twetwagala tulaga eggwanga lino tumusobola okuba ne intelligence amawanga ogetambula mutuuka ku kisaawe nga tewali na mundu wadde era otambula mu makubo nga tewali mundu oyinza n'okulowooza tebalina mundu naye nga super powers ofuluma otya ate gwe ku nnyonyi bamaze omumutwala ozze mu nnyonyi munda nze manye etteeka watwala budde kyate lyange eri international rights n'eri awano ndimanyi tobola wano tongwira era wongwira onoba bamusirikale nja kukubuuza kyenkoze nga nina obuvumu sijja kutya era twagala abantu baffe baleme kutya uniform eno abo abantu tubeera nabo tuwangala nabo mu ghetto basula eno ate nekyewuunyisa abasirikale baffe abasinga bali eno ewaffe mu Kasanvu basasulwa ssente ntini eno gye basobola okubeera babeera ali kabalagala mu bantu baffe gye basobola okubeera tebabeera muyenga okategera tebabeera munyonyo tebasobolayo ate babeerayo babeera eno mu Kasanvu era nabo essaawa yonna yonna batwegattako in fact batwegattako dda
Wana ekigenda okubaawo Uganda tekyetaaga kunnyonnyola. Kyeyogerera kyokka. Era essaawa yonna Munnayuganda agenda kubeera ki? Omu bw'ati. N'agamba ebizibu bino bye tuyitamu twetaaga gavumenti bw'eba ekizibu kiguddewo ng'esobola okinnyonnyola. Kiguddewo lwa nsonga eno. Twagayaliddemu ne yeetonda. Naye tekoma kwetonda neesiba abavunaanyizibwa mu bugwayavu obwo. Kubanga baba baneglectinze duty oba omulimu mu kusaavinga ki abantu baayo. So tutuuka ku kisaawe tuyingira President bamukwatira ddala mu mbeera esingayo okuba etali ya kitiibwa. Etali ya kitiibwa nti newaba muntu wa bulijjo tagwana kwatibwa ng'omubbi we. Nowaba muntu wa bulijjo. Kubanga abantu basatu obayira bataliyani ku kisaawe. Abantu basatu waliwo abantu kati nze nina eggaali eno wange Makindye East. Nina eggaali waliwo wensalawo neŋŋamba togenda kunkwata oyinza obutankwata. Naye nsalawo neŋŋamba muzze muli basirikale muli mu uniform muntwale tugende ekkooti ekole ki esalewo eramule. Naye lwakubanga n'ekkooti tetugenda okulamula muntu y'omu yagironda era naye yeekubiira. Poliisi naye yeekubiira. Buli omu yandibadde agamba naye ffe tujja abantu basatu tetulina ggaali ku nnyonyi bw'oba twapangisiza ennyonyi yonna tugirako n'eggaali. Ki ekikuyiya amagye ku kisaawe? Ki ekikukwasa ng'eggwanga? Ki ekituuka ku extend ekiswaza eggwanga lyaffe okulowooza nti gw'osobola okubeera ku ntebe on the expense of Ugandans, gw'osobola okukola buli kimu at the expense of Ugandans, okulaga image yaffe embi ng'ovudde ku ffe ababadde bakwata akatambi naye ababadde ku nnyonyi eyo kale tugambe nti singa Nyeko teyabaddeko nga balambuzi bazze for the first time ffe temwalabye kibaddeyo. Muba na buvumu ki? Muba na busiru ki? Kwenkanaawo okuvaayo kulaga nti mugenda kola act eyo ku nnyonyi nga yakalandinga. Muba na busiru ki? Anaababalira kyayambye nnyo bannayuganda okubaako ne Nyeko singa teyabaddeko ne bano bennyini abamala ababadde ku nnyonyi. Kyabadde kimumala kwabaddeko omulambuzi aze for the first time, kwabaddeko agenda mu transit eyeyongerayo mawanga aba amaze olaba ekifaananyi ekiri mu Uganda nti wano waliwo omusajja eyalwana eyajja eyeesibye ku bantu ayagala okubafugira ku mudumu gw'emuntu. Kyabalagidde dda. Kati ffe just Mukama yatuyambye buyambi nti ffe tuli babuufu. We are ready to take on. We are ready and determined to take over government. Bana ba ghetto. We are determined. Ghetto parliament. Ghetto direct example weziri tusobola okwekiririza mu mbeera ffe tetwagaba ssente n'okuyitamu abantu tebalowooza ntwagaba ssente. Abantu baatuwa kubanga balaba balina baagala nkyukakyuka. Abantu batubeeramu si muno oba batusuubiramu ssente. Abantu baagala nkyukakyuka. Ensonga lwaki abantu batubeeramu. Abantu balwanirako oyo abalwanirako. Era weweemamaaza n'ogenda n'otandika okwogeza olulimi abantu nga bakuvaako. Era bakagabo we bagenda agenda bwogu tagenda n'abantu. Tasobola kuddamu nakwogera agenda bwogu. Otandika mulaba nga atambula n'amagye. Lwaki atambula n'amagye waba alowooza yagenda n'amaanyi g'abantu? Bubaka ki bw'oyinza okuwa otafiire ebyo byonna nga bigenda maaso? Tulabe pulezidenti bamukutte mu nkwata ekyasinze okubeera embi. Abantu okwetooloola eggwanga yonna basiba babakwata basula babakwata. Otafiire n'avaayo n'agamba nti ekyo ekyakolebwa kyekyali kirina okukolebwa kubanga mwali mutegese okuggala ekkubo n'okusasamaza eggwanga. Bubaka ki bw'oyinza okuwa otafiire? Omusa nga sinaba kumala. Yes. Oyo mukadde wange ngambye eryo linnya lya mukadde wange Shemajeeri. Yabeeranga eno jjajja wange, jjajja wa maama wange. Kati erinnya lyangambye. Ffe tubagamba nti ffe eno foundation yaffe yeeno gye tuva. Oyinza obutatwawula munnange ensi eno bwetyo. Abuze yangamba Shemajeeri ayagala mu identifying ku linnya lya jjajja wange eyafa. So nakyalinamu eno mikwano gy'abali bamutegeera era abamanyi nti oyo muzzukulu. Mu byonna tutuuka ku kisaawe nga tukkirira ffe tumanyi eddembe lyaffe tumanyi nkwata pulezidenti waffe naye omusajja ajja okukwata essimu kubanga batya nnyo okubalabisa. Ffe twagamba tubalabise. Omusajja ajja okukwata essimu nze nsuluka nzirayo ku nnyonyi mbeera fast. Bwe mbalaba nga banneetoolodde banneesiga nga ghetto youth yenna nengamba mulimba nenninya. Bwe nninya ennyonyi abakozi ba Rwanda Air saategere yali ansindika. Waliwo yali ansindika. Saategere oba yali mukozi oba teyali mukozi. Kyali kisoboka nti yali muntu
bana abali bakola ki abatambula nga yali afuluma just tetuddayo ne pressure ne panic obanga nabo baagala okulaba ekikola kigenda mu maaso naye we namala okugamba nti ndi ku nnyonyi ate tuli ku international airport abakozi ba Rwanda Air ne bajja mu maaso gange era omusajja yali akomyewo omulundi ogwokubiri okulinnya ennyonyi n'akoma ku stairs kubanga yategeera katolodde amateeka gali international gagenda bakwata naye abakozi ba Rwanda Air lwaki navuddeyo nembeebaza ku Twitter ku Facebook ne ku mikutu emirala kubanga bo nalaba abaana bali bocha ate nga babocheza bwerere bajja ne bamprotectinga ne bayimirirawo kibagambire ddala abaana bakitegeerere ddala nti omanyi struggle eno et frustratinga bachali baffe et frustrating toyagala na kimu kituuka ku mukulembezeewo so aba Rwanda Air tebabadde na buzibu bavuddeyo ne batu protectinga we nabagambye nti munange ndi ku nnyonyi ate kwenzijidde ndi mutaba musaba ne bavaayo ne balemesa bana babadde bayambadde uniform eraganga abakozi b'ekisaawe okujja mu kisaawe okunkwatira amati naye ng'ekikulu ennyo yabadde na ssimu ekikulu ennyo nnyo babadde manyi byonna bye bakola tewali abakola ki abalaba bamanyi kasana kiridde ne mbabuuza mumutwala wa akoze eki mumutwala wa ne banzijira kwata kuwagala ne kukisa bana bantu tebaswala ne ku nnyonyi baagala kujjayo nga bamanyi amateeka nti oba tonnakola ki tonnasala tonnayingira tosobola ku nnyonyi okwo lwaki omuntu abeera n'enjaga abeera n'ebisi biki bamukwatirako bakusikaaninga omuntu asingayo okubeera nga talina kizibu oba talina kisi oba talina ggoma oba ki abeera ku nnyonyi kubanga ebyuma by'oyitamu byokka okutambuza mu nsi endala bavazze bakukebedde nga bakulengedde okulwa nti tolina kisi kati omuntu lwaki oba omukima mu ngeri eyo olumalaawo pulezidenti bamaze omutwala ensi erabye ekigenda mu maaso olwo nno nange nvaayo kirumira bamututte ntandika okutambulatambula ngamba mu bidi nakirowoozamu ne ngamba oba nze sitegedde gye batutte pulezidenti wange na mubaka munnange pulezidenti wange Kyagulanyi sitegedde gye bamututte omubaka bamututte naye sitegedde gye bamututte ne ndowoozamu ne ngamba bano ab'ennyonyi mbagambe banzize e Rwanda oba South Africa gye nvudde oba ngende site ne ngamba naye twasalawo emitima gyakaluba ne ngamba kanveeyo kanzikirire ne nfuluma nange ennyonyi ne ngenda ne ntambula kumbe beesudde bakiriyalingako olwali okutambulako ebigere 607 nange ne banneetooloola abasirikale nga 10 kati banneetoolodde bali mu uniform ya kisaawe eya airport bantambuza bagamba nedda nze manyi we bakola ki we bayita omuntu ayingira eggwanga ne bagamba nedda era bantwala mu karuumu eyo waggulu bantwala ne bantambuza mu kisaawe mpaka mu karuumu eyo waggulu ne ba identify nga kubana bagamba munkutte naye mwe baani njagala okukakasa eggwanga baali banamagye baali banamagye si poliisi kubanga nze naliyo nze abyogera naliyo abantwala baali bamagye ne bantwala mu ruumu waggulu namwe aba bakwata banamawulire gaali magye kati bali bakwata bayekera bali ku booda oba bali bakwata bannansi bali tebagala tudde waffe waka tulabe baagala wabaffe olaba ow'amawulire bamusindikira ow'amagye bunnamawulire bamusindikidde ow'amagye bamala okutuusa tuuka mu karuumu mbasomera nze etteeka lyange lyemmanyi bagamba muyina samuni oba mukiriziddwa okujja okumusango ki bagamba nedda Honorable Nyeko tusobola okukola kyonna wano tewali akulaba naye nalimba teze ng'ovudde ku vidiyo okuggwako kubanga nze ndi mu buufu we natandika wano okutambula naye we baali basuubira kubanga manyi bajja kujja baeditinge bagideritinge ne ku Facebook bagijjeko the Facebook najja installinga amangu ago wamu na installinga Facebook najja installinga Obukodyo elimwe banamawulire bakwata ng'okutte footage wowe buzokoze otya bijjemu na installinga nga manyi tewali tebagenda gya accessinga tebagenda kujjayo kyentaddeko nja kujja njiru installing just naye nensigazaako amaloboozi nasigala nkwata kati neno waggulu mu bulumu gye bantwala nasigala nkwata amaloboozi mbere n'obujulizi naye omusajja omu kubanga Jeno yabuuza where is his phone he has been recording we don't want it out ne banjazaawo bagamba tusobola okukola buli kimu bagamba naye ffe tuli bantu abakkiriza mu ddembe era mu nfuga y'amateeka you don't have to be rude
Why are you acting rude? Twandisazeewo obutadda waka, twandisazeewo options endala nga mwe mwayekera ne mulaba bitali bituufu ne mugenda mu nsiko. Naye ffe tusazeewo okumatiza bannayuganda. Tusazeewo okubuulira bannayuganda kigenda mu maaso oba okubaguza ffe kye tusuubira. Omuntu kye yandifunye eddwaliro eddungi, amakubo amalungi, amasomero amalungi. Ffe tulina Uganda empya gye tusuubiza abantu. We didn't choose otherwise. Ffe tulina lo ne BDMR okukyuzinga biri. Tulina lo y'emu n'okusingako bo okukyuzinga liri ekkubo. Naye tusalawo tukyuzinge lino. We are peaceful. We are democratic. Twagala enfuga ey'emirembe, ey'eddembe n'enkyuka of leadership. Obukulembeze bwe bukyuka, ebintu bino byonna bisobola okukyuka. Awo wennyini banzigyeko essimu abankasaawo kubanga bakambuwadde ne bagamba nze ate geto yuti ow'omulembe guno nayinstoolinze edda kanjibawe era basanze mu bufaananyi bwange nga nkirinze nga ndi ku airport basangamu article obunyumidde bwenkusulinishotinze obutabo bwenzize ensoma ku nnyonyi bwe basanga so ne bibatabula nga tewali kikola ki tewali kyebalaba ne bantuuzaamu awo ne bagamba Nyeko Derrick kaakano ne mbabuuza omukulembeze waffe aliwa ne mbabuuza nze n'omunkutte naye omukulembeze wange aliwa kubanga tetugenda kuva ku kisaawe kuno mpaka nga tutegedde omukulembeze gye mukoze eki gye mutadde kati ate kyo ne kibawandooza ID endala era jeno yabalawo eddakiika 2 awo n'akuba essimu kati bano n'abalagira kifuba ate batufulumye ekisaawe nalowooza musobola owamba ekisaawe n'abalagira kifuba batufulumye ekisaawe kubanga kati wano kati mumala obuuza nti ffe tetuva wano wadde munnina naye siva wano nga siina muki nga mukulembeze wange tutegedde gyakolera eki gyagenda mangu awo ne batandika kati kututwala kifuba mufulume ebintu byo biriwa tugende tubikime era ne bandeetawo mangu ne banzikiriza ne banziza mu VIP awo wenasanga honorable Muwada ne bantwala wansi nga banfulumya misinde kunfulumya era ne bankwatira ebintu ne babisindika ne banfulumya muve wano ku kisaawe era bwe twava ku kisaawe nga batugamba mufulume tubegaidde muve wano mugende mufulume tugenda kubeera safe nga mukoze mutya mbagamba tulina gye tugenda kuba mukulembeze waffe takola ki tetumanyi gyakola ki gyali naye mu kufuluma ne tutegeera nti tulina okugenda omukulembeze gyasibuka tulabo bajje bakoze ekidda okulaga akatengo tetunnalandinga amawulire gatandisa okuyita muba mututte magere naye olwokuba ffe tuli sharp buli kimu twakikwata live in real time in reality we had enough intelligence, we knew what was going to happen. Bamukwata. We had an idea on what would happen. Bonga bafulumiza damawuli. Ne chongera obulimba bwabwe. Chongera obulimba bwabwe. Kubanga badde balitambuliza mu bulimba. Oli akoze kino ne bavayo ne bawayiriza nti akoze kino. Oli ne bamukwata bamukuterwa byabufuzi, olutoka wali ne bamusomera omusango omulala. Oli ne omuvubuka n'abeera nga mobilizer wa kibiina ali active ne bajja ne bamukwata ne bamutekako gwa bomu. Bomu nyinyi bankwata bangamba twagala abe masinya. Natukere nga bangamba gwe oli mutuki. Kati swabula. Mukazi watu yekwatira kamera. Omuti w'obutujju ako kanyine ko okutte bo bakayita bomu nade munange bomu yaffe kubanga bali ku time bomu kubanga ebizu luli bakwekanga ebintu battanga abantu obujulizi tebuliiwo basibanga abantu obujulizi tebuliiwo kati bannayuganda babuufu osiba omuntu ng'obujulizi bukola ki bwe buli bongera kufuuka babuufu buli lunaku ojja kunsiba nga toyagala mawulire gatambule social media gatambuze nti bakoze eki TV yemwe ogano biraga enera nekola ki online ne bakola ki abaana ne babeerako ku social media nga batambuza ensonga Facebook bagiggala naye era abaana kwe bali batetenga ona ebo tulina eddakiika ntono nnyo okusiibula ekibuuzo ky'otafire twagala gye n'otafire ffe gye twagala obbagamba kiri kimu twandibawadde omukisa okubasonyiwa twandibadde omukisa okubasonyiwa era gukyaliwo singa beekubye mu mitima lindako singa beekubye mu mitima ne bagamba basaana batte eggwanga mu mirembe bakkirize demokrasiya akole ne institution ezirina okuweereza abantu twandibawadde omukisa naye abantu abafudde tujja kuba balyaza amaanya okuleka abakozi b'ebikolobero abeerimbise mu demokrasiya oba mu bikooti
nga bavuddeyo ne balimba eggwanga ne tubalekawo batyo. Novaayo n'ogamba omuntu mwamuwerekedde ne mumutuuse waka, okwo kuba kuwerekera. N'ogamba ffe twabadde tumujja ku kizibu ky'abantu, twatidde nti abantu bayinza omutuusako obukosefu. Abantu babazze omukima mu bwagazi nga ffe wano buli lunaku tufuna abantu abava e Bulaaya n'ogenda. Omuntu waba agenda Bulaaya omuwerekera. Waba akomyewo kubanga atindise olugendo mugenda ne mukola ki? Ne mwaniriza. Ffe bulijjo abantu bwe bagenda e Mecca tugenda ne tukola ki? Tulinya taxi na taxi. Ne tugenda ne tukola ki? Ne tubakima. Ye lwaki ono? Ye mmwe olw'okubanga temukyalina buganzi. Temukyalina abantu bakyasobola kubaaniriza na kubalaga bwagazi. Muteekawo embeera nti oli olw'okubanga basobola omulaga obwagazi. Ye tasaanibwa kukola ki? Kukimibwa mu nkola eyo. So ffe kye tumanyi tujaleka etteeka likole. Kubanga ffe twagala tteeka rule of law. Temujja kubiteekamu. Tetulina feeling. We don't have any feelings. Etteeka lijja kukola. You killed somebody, you abducted somebody. What does the law say? It is not a personal fight. Be accountable for your mistakes. We are fighting to put up a country with institutions that can operate and deliver to the common people. Omwavu n'omugaga nga babeera kyenkanyi. Ng'oli asobola okugenda mu kkooti n'agamba naye kano akapoloti kange. Omulamuzi n'atunyula ne bagamba kamwavu. Babadde bakamuggyako ki? Kifuba. Naye wano olunaku olwaleero oli kasaabaamu n'ettooke mu nsawo tomuwangula musango. N'olutobazi terubaawo. Olutobazi terubaawo bazibiriza. Kati ebizibu bino byonna ffe bye tuyitamu tebakyali baffe eno gyendi. Lwaki owankubidde tubadde tuzzaamu kyali waffe ate nga naye wa people power okumubeeramu ng'ategese tonamenti ye ne tugamba ate ffe bayuuti baffe ate omwankubidde ne ngamba bano bakyali bange bana ba media naali batukwatiddeyo ne bajja eno mu ghetto ne balaba ekifaananyi kyaffe ekituufu kubanga bakyali baffe bangi tebalina wadde na kyakulya. Oli abeera n'omwana ku mugongo tamanyi kyagenda kulya wiiki eddako. Oli abeera n'ennyumba tamanyi wagenda kusula. Oli abeera awo nga talina ssuubi nti wano baba bamusibye oba asobola n'okuvaayo. Ne wano bano abadde awo tekibagaana kibalemesa okujja just olw'okubanga omubaka waali naye tebakyakkiriza kwogera byabufuzi mu bantu. Bwe nkwata wano ekizindalo kyange bagenda kujja. Luli twali Kabalagala ne batusalako. Luli twali Gaba ne batusalako mbeera y'emu. Okulaba nti batya abantu, batya abakulembeze okubeera mu bantu. Ate we are people power. We can't fear our people. Olumu ne tubadde tugenda ne tugamba abantu ne bagamba abuze naye ng'ekitundu kinene n'obuvunaanyizibwa bunene kati tubadde mu mawanga era tuba tugenze kukola mirimu gyaki. Naye we twali emawanga twafiirwa omuntu waffe bamuyita Rose. Yali yeesimbyewo wano ekisugu. Naye yafa mu ngeri etategerekeka. Rose baamukwata ne bamugja ewuwe ne bagenda ne bamuttira Busunju. Bamutemye bamukubye mpaka nakati tetufunangayo ripooti n'emu. Rose baamukuba ne bamutema ate nga si yeke yasooka okufa mu mbeera eyo. Mu mwezi nga gumwe mabega tulina coordinator waffe ow'Ekansanga. Omukyala just commonly mukyala wa bulijjo nakamya asula mu kayumba ka ttaka naye ayagala nnyo people power. Yali yeetambulira ssaawa 3 mbu baamukutte poliisi olugibuuza mbu mbwa ze zaamuluma. Embwa eruma omuntu omulamu. Mbu zaamulumidde ku ssomero lya KCCA wansi ku kasaawe nga ssaawa 3 nga n'abantu bakyatambula. Ye ripooti poliisi gye yakola ki? Naye bano bawagizi. Common lady we mulaba wano toyinza namusuubiriza mu byabufuzi mukazi wa bulijjo naye olw'okubanga ayagala eggwanga lye bano abantu bonna tusaba twagala reports. Kuno okufa olumu kugenda ne kubeera batandika okuleeta babadde n'entalo babadde n'eki babadde na biki. We need to look deep. This may not be normal deaths because we see normal deaths obanga waliwo just crime. Come out ogambe babadde n'obutakkaanya babadde n'ensonga za ttaka oli yeyasse. Arrest abakikoze. Be in position to protect your people. Kubanga General Museveni asinga kwewanisa security gye yewanisa yakutulugunya abantu. Security gye yewanisa si yakuuma abantu. Singa wano bajja ne bakuba abantu ekiroba ne babalumba ne babatta enkya tebagenda kufuna report ntono yabakoze eki yabasse. That is not security. Ate ffe today we want beyond security. We want education security. We want health security. We want the economic ngensi abantu the investors basobola okuva mu mawanga gaabwe kuba bamanyi they are secure, their business shall exist even with other governances or change of leadership. Today
tubolaba wano tewali factory nyingi zikola ba investor bajja wano Uganda waliwo enguzi waliwo ne insecurity singa bavaawo basinga kitabani kyagundi kigambe yo company njagala nga batandika okukuba emisolo nga bagikujjako tubirabyeko baba muno wano balina sente na kinaki babakuba kuba wano emisolo kimu ebiri twagala Mr. Moshi live atumweyo obugambo busatu bubiri atukubira hite ya Bobi wakuba watukoze bubiri wamu muganda wange tanubati tumwagala one on one era kubanga leero muguddeko nga nze ali naye ate nno ekyo nno kirina kuba kifaananyi ffe tukolera wamu ng'abakulembeze era kituyambyeko connecting olumu we sitabeera Moshi abeerawo kubanga constituency ennene oli ajagenda onalebo naluddewo mulaba onalebo nasembayo okulaba omwezi guli onalebo nakulabye ku TV olaba Moshi oba olabye nze olaba nze oba olabye Kyagulanyi kubanga ffe true reflection so you know olaba Moshi oba olabye Kyagulanyi olaba Kansala Ivan oba olabye Kyagulanyi oba olabye onalebo Nyeko obukulembeze bulina tambula bwe butyo just for obuzibu bwe tulina mu kitundu kino kansala waffe yafa yawo kitundu so ne tubulako gundi ki connection so mu mbeera yonna ffe tulina connection eyo y'okulaba nti tukolagana naki naye mu mitendera kyova olaba mu bululu bonna bwe tugendamu akero si kakulu kubanga owa LC ya connectinga n'abantu owa LC wabajali asobola okuba olukiiko ne mujja ne mwogera neki n'abantu n'owuliriza abantu naye kati obuzibu bwe tulina LC people power is an idea that was bought by all people abantu ne ba influencing ne bayingira ne bagamba katukole ekintu ekya BD tetwafuna lukisa kola ki so musonga eyo munzikirize mbaye Mr. Moshi ogenda wabuuzizza ku bantu abantu banange omusajja gwe tuli naye ye Mr. Moshi live abantu ffe tukumanyi nnyo ffe tukuyita Daddy Nuupu Moshi live omusajja omukenkufu muzilive banange ono atusinga ne kuzilive naye ate abasinga ebweru eyo basinze kutegerera kayimba kano Bobi tugenda kukyaza wafulukinze bufulukinzi twa ono yakutuletedde obuzibu oyina programu yo namba nga tulina ebibuuzo byo ne kiki kyogamba ku bannayuganda ku bino ebiriwo mu ggwanga ebigambo bisatu bibiri ng'osiibule then ne kansala bigambo bibiri asiibule then tujja kudda mu programu endako neyanziza nnyo media international mpozi ow'omukisa international n'abalala bonna abasharinze live eno muli bakabi nnyo okubanga mutwegasseko olunaku lwaleero tusazeewo tubeere wano mu kitundu kyaffe eno gye bayita ghetto bannange mwabali abatamanyi ghetto kitegeeza abantu gavumenti eno beyeerabira ghetto kitegeeza abantu gavumenti eno bejjeeko rights zaabwe ghetto kitegeeza abantu gavumenti eno bejjeeko buli kimu kye beetaaga naye nga abantu bano balaba buli sabbuuni gwagula avaako omusolo buli kikomando kyogula eŋŋaano evaako omusolo buli booda gy'olinnya evaako omusolo buli kintu kyogula mu nju yo kivaako omusolo ogwo bassebo ne bannyabo abantu bali gwe batambuliramu mu zivi 8 ne bayita ku makubo nga tebawulira binnya naye nga gwokola ki owulira ebinnya gwe naali wano mu ghetto bw'onoolwala olina amalwaliro olina option bbiri zokka eitha ogenda Kisugu oba Kiruddu wali eddagala teri ddagala kyetugeza okulaga abantu tuno ono ali wano ye munnayuganda omutuufu asaana okufiibwako kubanga essente ezirabira abantu bali abambala amasuuti n'amataayi zifubutuka mu munnayuganda ono wa bulijjo saagala muntu yenna yina muvubuka yenna mu ghetto alowooze toli wajja n'akwokyayo sente ntonotono nti aba atunze ente n'akola ki n'afuna ssente n'azikuwa nedda aba tatunze ente ze aba ali ku ssente zo aba akuddizaako obusazi butono kyokka nga gwe by'omubanja birala nnyo omubanja mirimu omubanja factories omubanja malwaliro omubanja amasomero malungi sijja kubeera mwogezi wa lunaku nja kulinda olunaku olwange naye njagadde kujjukiza avuka bali mu ghetto ngenda basaba mubeere bagumu katono nnyo feze esooka watuwa Bobi kati feze okubiri tusuubire ki ate kati ate waliwo endala enkambwe ezigenda okujja omanyi buli lutabaalo buli lutalo buli revolution buli campaign yonna erina okubeerako ekintu kye bayita moral boosting abantu balina okubeera balina moral boosting kati bali abajja eri nga bava mu nsiko balina butiisa ekibonge moto simanyi biki bali batugamba nga muliro mwereere tetwagala abaana nga balina vibe egenda okuyingira mu ntebe vibe egenda okukyusa eggwanga vibe egenda okubanga ekintu ekitambuza bulungi nnyo tuna omukulembeze waffe
bakuze bamulaba tojja kama tono mukulembeze tetumanyi yava tetumanyi yajja sente nedda yabakubalaga n'afuna sente n'agamba nedda sijja zifuna zekka jagabu nabikana mubuuse abayenga wakabinyo katuna okwongerako eddoboozi eryo so omuvubuka inaina waali bwe tugamba ekigambo ekyo gwe songa busonzi ng'olumba nga tugenda kusalawo okwenunula era tuddamu tugamba Bobi ngodamu Bobi ekyagulanyi Bobi ekyagulanyi people power our power nga kansala wamwe atwala Kisugu Wabigalo nga kansala wafula Ivan atwala Kisugu Bukasane Wabigalo njagala just okwebaza abantu ab'Namuwongo ku lw'amaanyi ge baateekawo nga pulezidenti waffe ajja era njagala n'okubajjukiza n'okubakunga nti olunaku olw'enkya tugenda kuba nga tusabira eggwanga ku mbeera gye liyitamu mwenna era engeri gye mubadde mu kikola luli mujje mu bungi nga tugenda kubakamwokya ffe tetumanyi bya kololo mujje mu bungi tusobole okuba nga tusabira eggwanga mu mbeera gye liyitamu tweyanziza. Asi akatalekeka abantu baffe balina okutegeera tetuyina ensonga ez'essimba ezituleetera okwagala eggwanga lyaffe. Tuyina ensonga ez'essimba ezituleetera okulwana olutalo lwe tulimu olunaku olwaleero. Mu bukkakkamu obw'ekika ekyawaggulu bwe twandiyagadde naye olw'obutujju bwe gavumenti gye tudiringa nayo tusalawo otherwise tewali poliisi gye tutamanyi tewali mateeka ge tutamanyi tugawa obudde okusobola okutegeera ebintu bino byonna naye n'okumanya gavumenti zitambula zitya kyova olaba tulina enjala okukyusa gavumenti eno eriko okuteekawo sisitimu esobola okuwanirira eggwanga lyaffe obulungi so balina obuvunaanyizibwa ffe nabe okulaba nti tukyusa eggwanga lyaffe ffe tubaleese eno ewaffe gye tuva mu ghetto era okubalaga ekifaananyi ekituufu. We are the people power. We do not need anything abantu baffe batuwa trust eno because we are their leaders. Be batulonda we can't fear them. You can't protect me toyinza gamba nti Honorable Nyeko nkujja mu bantu okubanga saagala bakole ki ontwale embwa n'abasirikale bennyini bamanyi okubikola nti Honorable Gikundi tolina kubeera mu kitundu kyo mulina okuteekawo embeera nnene nnyo. Tuli very surprised nze sisobola kulangana we ngenda kubeera oba ngenda kukolera naye ng'ovudde n'ekyo kubanga we have dear ones. Tuyina abakyala tuyina bamaama baffe tuyina baganda baffe abatweraliikirirako naffe on a daily basis oba bamanyi nti ojja kudda oba tojja kudda ng'ovudde kuffe emitimu kaloba tuyinayo abatufaako abatwagala ennyo kati abo nabo kubamu akafaananyi mu bo era ffe twagala okubagumya nti olutabaalo lwe tulimu lugasa ggwanga lyonna. Twagala n'abavubuka bano ba youth bonna bali wano balina okwekkiririzaamu okusobola okwambala kiriffe kye twayambala ne twekkiririzaamu ne tugamba nga tolina majja n'ogamba tulina okyusa eggwanga on the way bisoboka. N'omuvubuka ali wano alina ka business ka katono on the way kikola ki olina kusigala ng'okola tomenyeka buli w'omenyeka n'odda emabega n'okuwa stress. Ffe twabadde twali tukula nga tumanyi stress ne depression ebirwadde by'abagagga si birwadde byaffe akuze mu ghetto asobola okubeerawo nga tolina kakomando oba nga tolina panado buli ekikuluma omira panado ifo oba olina kusigala ng'okola ki otambuzaamu osigazaamu olina kusigala ng'osigazaamu kyekimu naffe mu struggle tumanyi tudiringa na muyeekera tulina kusigala nga tusigazaamu mpaka bwe bibeeramu nti ne mugamba kuba abantu basazeewo okutwaniriza era tuli basanyufu nti batwaniriza abantu abasobodde otwaniriza tuli basanyufu n'okutegeera nti eno gavumenti ntiitiizi bali bagambye tugenda kwaniriza pulezidenti waabwe ffe ne tugamba tugenda kwerekera pulezidenti waffe nga minisita bebakutte baabajjeewa ekutandika ennaku 2-3 iffe kyongero tukakasa n'obuvumu n'okulaga nti ddala Uganda we yatuuka era n'abantu we baatuuka baagala okulaba nti eggwanga likyuka. Ffe kye tubasuubiza oba nkya oba leero ekiro abamu ku ffe nno abantu balowooza we are the normal politicians. We are not looking at 2026. Tetutunyulira 2026 nedda 2026 ali automatic kubanga ffe kifaananyi ky'abantu tetutunyulidde kulaba nti kiba beyond si just kulonda Nyeko n'agenda mu parliament nedda asigenda mu parliament ng'okwogera alina kusooka kwegayirira omuntu okuba okuteesa ebintu ebiruma abantu be nga kiri mandated by the naye bano bamanyira okuviolatinga buli tteeka
ndi n'omuntu n'obanga omanyi mandate yo abantu bakutuma bakiikirira oyimuke emirundi 50 olw'okubanga tomufukaamirira n'agamba sijja kuwa kwogera eddoboozi ly'abantu lyonna oba ozisirisizza naye ffe tuli barabadaba style era tubakuba mu ngeri endala ne bafiringa hiti nga yebaetaaga ogifuna. Tweyanze oyo abadde omubaka w'e Makindye Nyeko Derrick ate nga ye minisita w'ebyokwerinda mu gavumenti eyalondebwa abantu. Mwebale nnyo mwebalire ddala gwe omulabi waffe aliko nkujjukiza okusubscribinga YouTube channel ya Map Media TV n'okufollowinga ennyo Ow'omukisa TV. Nze Swabla Kiganda Ow'omukisa, mubeere bulungi, mweraba. Tweyanziza Swabla Kiganda Ow'omukisa ne muganda waffe Map Media olw'omulimu guno. Asante sana omukama abongere mulina ekyenjawulo kyemukola njagala nnyo ddiwo yammwe. Thank you so much obugalo bwammwe mwe mulimu mugwebalire ddala. Nyeko Derrick man of the week. Mbaka Nyeko tukweyanziza gwe omukwasi wa live nambeemu ow'omwaka guno akagoboka tutte kagobako olwekyo wakoze okutaasa omukulembeze kuba bano abasajja badde bateze akakodyo ng'amanya ensi tejja kumanya bajja mubuzaawo mu ngeri ya labadaba style abamubuzeewo bw'atyo ensi etandika okubuuza ate omukulembeze waffe aliwa pulezidenti waffe aliwa bagambe pulezidenti yatuuse dda ewaka munnange yatugambye tumuwerekereko. So n'ekino kyewakoze n'olaga engeri gye bamuwambyemu kyazibudde abantu amaaso bangi, kyazuukusiza bannayuganda amaaso, kyayongedde okulaga ensi nti Uganda tewali demokulasiya, nti Uganda tewali ddembe ly'abuntu, nti Uganda it's one man is rule. Yasalawo kyekiba kikolebwa yeyeefudde nnannyini bulamu bwaffe, yeyeefudde nnannyini buli kimu eka wano. Naye ekyo kyewakoze omubaka Nyeko Derrick kyazibudde amaaso g'abannayuganda, kyazibudde amaaso g'ensi yonna, era buli omu yategedde ekifaananyi ekituufu ekiri mu ggwanga lya Uganda. Internationally akabonero akatutte, locally akabonero n'okatwala, walodale bwekityo walodale akabonero n'okatwala. Tweyanziza nnyo tweyanzege omubaka Nyeko Derrick olwekyo kyewakoze kyewatuwadde kyatongeddemuko ekitiibwa n'amaanyi kuba nti kati ensi yonna eyogera ku kuwambibwa omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine eyawambiddwa General Kaguta Museveni n'ateekebwa under house arrest. Ekyo nno kyanyize Mwami Museveni n'akankana empale lwakatambi ke wakutte. Webale nnyo webalire ddala. Mwenna abali eyo tweyanziza ono embaka Nyeko Derrick yakuta akatambi nga Mwami Museveni ne basajja be bamba omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okumubuzaawo. Naye olw'amaanyi g'akatambi ke yakutte omukulembeze bamusesemye mu ddakiika emu kubanga kyabayokyezza ensi yonna ne kibayokya ne kibookya eri nga tebakyalina kyakola okuggyako okumusesema. Omukama Katonda abankuumire, atujja kuba tuddamu tugambe ebigambo bantu bange mweraba.